Yes, mbandiza kade kano mwasibye mutya muli mutya following abagitafaadi TV uki mbagamba nti mungera kubanga munfollowinga, likinga, commentinga, subscribinga nyiga kade information itambula kade kano information ya Embaga ya Pastor Aloysius Bugingo. Munango na confirm zinagamba ati mwaka ogujja gwa 2025 mu January agikala asubiza okuba nti no alaga omusingi gwa church ya Pentagon kubanga agamba ati asubira okuba nti no etandikibwako mwaka ogujja gwa 2025 mwezi gwa January. Awo nabule na confirminga ku by'Embaga agamba nti by'Embaga ali serious. Wabula Pastor Bugingo simanyi oba kimanyi tebana kwawukana Teddy Bugingo simanyi kubanga Embaga bwana bagikoza ajja kuba gikoze mu bubenyi bw'amateeka mpoziko nga inayo kesi nti Teddy Bugingo anakkiriza annulment oba divorce okwawukana kubanga bano jikira ofumu bwawe buli mateeka ate batebekkiriza muntu kufuna mukyala mulala oba musajja mulala ng'okyalina nga mukyali ano kama nga mukyali bafumbo oba nga tebanaba kubawula mu mateeka. Akitegeka nti Pastor Bugingo aba inasooka kukola divorce oba kwawukana na Teddy Bugingo okufuna omukyalo omulala. Okyalina okuba nga akola kati awo simanyi oba yakikoze oba tannaba kukikola. Naye ng'agamba nti mu January Embaga egenda okuba nga ebeerawo mwaka ogujja gwa 2025. Tulinze tulabe naye ng'ajjukira kooti yabagamba nti beesootinge manyi kooti teyagala kubanga eyengera mu nsonga zino mwenga mmwe mulina okusooka ne mwesootinga ne mulyoka mugenda nti mukoze ki mukkiriziganyizza okukola divorce. Si muntu omu kugenda omuntu omu nga muli bafumbo katugeze Pastor Bugingo n'agenda n'agamba njagala divorce ne Teddy nga Teddy taliiwo nga Teddy takkiriza kooti tesobola kukola divorce eyo. Mba mulina kukaanya nti aya tukkiriziganyiza nti aya Kiwedde so omu kugendayo siwe bityo bikola ekizibu ekiri ku divorce. Tuvala mu Uganda batunonya abakozesa obufumbo bwa URSB obwa divorce obwo bwa mateeka. Ebisesi nga amanga g'omu Europe gasinga okubanga akozesa obufumbo obwo obw'omu mateeka. Amanga g'omu Europe ne bano mu Uganda batunonya abakozesa obufumbo obwo buzibu. Otukese okwawukana n'omusajja ng'owulira omwetamiddwa ne baaba nga yita tannatuusa naye nga gw'owulira weetamiddwa. Kooti tesobola kukikola ate tebakukkiriza kufuna muntu mulala mukyala mulala oba musajja mulala kyekiri ku bufumbo obwo obwa mateeka. URSB bukwasaganya bufumbo buzibu nnyo ali bwe bwa Pastor Bugingo ne Teddy. Annulment bagamba okugikola mulina sooka kola ki mulina sooka munnange kukkaanya nti buli omwaka oye munne so omukukoowa munne nedda omukazi ne oba omukooye ng'owulira omwetamiddwa naye alina sooka kukoowa bw'aba tannaba kukoowa tevula Pastor Bugingo ne Teddy Bugingo tebagikola nga divorce era bakyali bafumbo naye ate Pastor Bugingo mpulira yeesunga Embaga kati awo simanyi manyi Embaga nti Pastor Bugingo eryeteeka nti yali linnyamu dda era Pastor Bugingo nti yasooka okulinnya mu tteeka eryo obufumbo obwa mu mateeka kubanga omuntu ng'oli mufumbo mu mateeka oba tulina okuba na mukyala ate Pastor Bugingo essaazi n'alina Suzan Makula era mbagamba nti Pastor Bugingo okukola Embaga nti tekijja kuba kipya nti okola Embaga ne Suzan Makula tekijja kuba kipya. Omanyi ebisesi nga si kyankusanga muntu munnange alina omukyala mu mateeka ate nafuna omulango we tebana bakwawukana. Bayinza okuba kale babikoleye mu nkukutu nga tetusobola kubitegeera kubimanya naye mu public mbadde sikirabangako nze nasokirako Pastor Bugingo ndowooza ng'afunye Makula mbadde sitera kukiraba. Manyi kale mu Uganda amateeka agamu kale tegakola naye ebintu ebya RFCB bikola. Era Pastor Bugingo yagezaako kubanga yeewozaawozaako kubanga kooti yatandise okubanga ebiyingiramu kubanga yagamba bo tebakola mukolo. Ndowooza mujjukira omwaka ogwa 2025 Pastor Bugingo baakolera omukolo oba gwali gwa kukyala oba gwali gwa kwanjula ne Makula. Pastor Bugingo yavaayo omukolo gonjukira gwaliko ne bakatologoma ndowooza mubujjukira. Yagamba ati bo baali tebakoze mukolo gwa bufumbo just kaali kapate bupate yali pate yatugamba nti yali pate bupate kyokka fano mu Uganda hatumanyi nti bafumbo nti omukyala wa Pastor Bugingo nti Makula mukyala we ndowooza owulira kye bayita endirimbo obufumbo. Pastor Bugingo yalaga akoyo omukyala naye kooti munnange yeba tebiraba mulina kukkaanya. Ekirungi omuntu nga mugenda mu bufumbo busayininga amateeka gabaamu
byonna bivaamu mu nga mugenda okusayininga empapula ezo byonna bivaamu lwakubamu tebasooka kola ki tebasooka kusoma bivaamu byonna bivaamu ate balina kusooka kola ki kuyisayisaamu ku maaso n'olaba byonna obugendamu kiba kirina ogenda mu bufumbo bwo ng'obutegedde engeri gye bulina okuba nga butambulamu manyi wano mu Uganda batono nnyo ababudiringiramu era ndowooza butera kubeeramu abantu bwe bati batera obubeeramu neri abamu nga bo bafuna zikawondo kakuba eddiisa abasinga babajja ku makubo babajja mu mabaala babajja eyo mbiduula kakati awo abasinga abagenda mu bufumbo buno bwe bantu kale bwe batyo nga bapasita Bugingo abantu bwe batyo bagenda mu bufumbo bwe butyo munnange ensonga zeezo naye nga tulinze Embaga mwaka ogujja gwa 2025 mu January Embaga ejja kuba ensonga mbere nga kutandika ndowooza jjukira mwezi ogwo n'ekyaki asobola okuba nga alaga omusingi wanaaba atuuse omusingi agenda kuba agulaga kwa Pentagoni abagamba ati mu January tujja kuba tufuna bingi nnyo Embaga akosa naki akosa munnange n'ekyaki omusingi gwa kyaki eya Pentagoni naye ndowooza pasita Bugingo ayina yesu Teddy Bugingo anakkiriza divorce manyi Teddy Bugingo ssebo yagana divorce yesu olamu akambaaya n'agigaana era pasita Bugingo wasanze okusomozebwa kw'amaanyi ne Suzan Makula nze ngamba booli abandi badde bakola nadde Embaga mu mwaka guno gwa 2024 nze mbabuulira naye atyamuko amateeka abo galinyiridde ne bwe bapasita gaba bajja kuvunaana kiba kimulya nze mbabuulidde baali badde bagikola dda Embaga naye akantu akaka annulment aka divorce kaleeta obuzibu mulike nga temusubscribinga Bagitafa ADTV UG bani updates zinavalu kati ninze ndabe ense mu January ndabe Embaga yenaabeerawo pasita Bugingo aliridde okubanga afesinga consequences eza kooti bw'anaaba amenye etteeka lya kooti mubeere bulungi mwera Embaga ne subscribing